bamalaya ku street abasajja bategera nti nofe bamalaya batukola ki batuwa sente ennaku takyagula amana okiraba ngenda mu tawuni netunde mana yange olyangula nusu 10 ewaka asasula ennyumba ya mitwalo 4 abaana basomera ku ssomero okitegedde aba banange nsooka okwetonda olw'ebigambo ebiri mu katambi ako naye yengera mwe tutambulira kyannaku nnyo bannyinaffe bawaya seseerazi okubeera nti bakozeseddwa kwegamba ennaku yaabwe John Museveni ne ttiimu ye kwe basinzidde okubeera nga olwo baagala okulaga nti kati mu myaka 40 olwo bajja okubayamba nga babaagalako Just Kalulu oba oliawo nakubambaza t-shirt eza yero basobole okubeerako kampeyini za NRM balage nti waliyo abantu naye kwegamba waliwo kye bayita protecting our gains mu myaka gino 40 bannyinaffe baabo akatambi nkalina mu bulambulukufu kwegamba ojja okwewuunya ddala tulagawa mu ggwanga lyattu Uganda nti batukakkanyiza kutuuka ku ekyo balaajana bakaaba balamu namyalo n'abalala bonna kyannaku naye kino oba oliawo nti gwe Munnayuganda awuliriza oba ndaba olabira ddala nti omulimu munene nnyo ogw'okuva mu bujega mwe baatuteeka kikaseera abantu bagaane ssente bagambe tetwagala twagala nkyukakyuka kale munnange ebyo njagala mbikuwe mu bulambulukufu obirabe bamalaya batuwa sente zaffe naye tezituuka Mr. President jajja nze nkuba omulanga sente zaffe ziriwo ze watugabira ano ku Mbale esesi obukadde 10 tetuzifunanga nze nvuddeyo nkubye omulanga nze temundabangako ku social media nga nkuba omulanga naye sente zaffe tuzaagala watuwanga bamalaya fine n'abaana abantu bazirya abaana babonabona okitegeera balamu olimu tuli banyiivu balamu walabisa abawala mu kamera balamu banayinza nina obusungu balamu walabisa abaana mu kamera nze ogenda ku street omusajja takugula akugamba Museveni yabawa sente okitegeera tulina enaku ffe nga baneeko basajja katisano tukatugambe nti baneeko twadiba kuba mwatuwa sente yes mwatuwa twawulira nti mutuwale naye tetuzikwatangako mulamwa ng'ogerako twali mu kisaawe ku Mbale esesi ne batugamba ffe baneeko tufunye obukadde 10 naye tetwabulaba obukadde obwo ne batugamba tulete sente bwesi ne tuteekamu eki sente zaffe ffe bamalaya ku street abasajja bategera nti noffe bamalaya batukola ki batuwa sente ennaku takyagula amana okiraba ngenda mu tawuni netunde mana yange olyangula nusu 10 ewaka asasula ennyumba ya mitwalo 4 abaana basomera ku ssomero okitegedde aba banange mutuyambe namyalo obanga bakwasa akasente kaffe bambi tweyanziza maama katuwe amana gange bapita nakudisaala mbeera mwagu batunde mana yange tuza ku mitinga madamu namyalo mukazi munnaffe maama atutunulemu akaseera kawanvu tukumye tetulaba polisi etukijjanya tulira ku nsiko abaalumu mu lunaku batukyajinga naye leero wuuno tulese buli kimu twerekereza nga tuza ku mitinga namyalo mukama waffe ku nsonga zaffe ziri z'amanyi ffe tuli bamalaya ensonga ezimu ezituluma madamu namyalo muzeeyi yatuwa sente tezinaba kutuuka naye polisi etukijjanya tetukyasobola na kusomesa baana wuuli abaana baffe batulidde P7 naye tetumanyi nga results bajja zifuna ezivaayo polisi etumazeeko emirembe tulira mu nsiko ne mulumu batukimayo ne batukuba kyokka we tugenda ku polisi batutuuta era ku makya batukamula obusente bwe tunaaliisa abaana baffe tumanyi nti maama namyala ajja kujja atuddukire atuyambe twetunze
ekimala manaye munatusonyiwa balekanira twetunze ekimala bamalaya batuwa sente zaffe naye tezituuka naye polisi etukuba buli saawa etukuba naye nga sente tezituuka manaye Mr. President jjajja waffe oliwa abavubuka bo bafuna sente naye ezaffe ziriwa banaye nga tutulugunyizibwa nga tuli mu nnaku twewaddeyo omubiri gwaffe tugwaddeyo tubayiira omubiri tuyiwa omubiri Mr. President jjajja tuyiwa omubiri nga nze nevuddeyo nenjogera kinnuma lwakubanga tetugenda kufa ng'ate nga sente mwazigaba banaye abali mu paliamenti muzukukeko naffe mutulabirireko sente babawa mulya zabwere mulya musinise mannyo balamu tuli banyiivu balamu walabisa abawala mu kamera balamu banayinza nina obusungu balamu walabisa abaana mu kamera nze saaliwo kale yeze chairperson wa Mbale Nekoza Association naye fe omulanga gwaffe tugutwala wali Hajati Namyalo kuba tumanyi yasobola otuyamba ate tumweyanza nnyo nti ali mu kujja mu Mbale City atwala omulanga gwaffe wali president atwogerereyo nga bwe yatwogerereyo ku Mbale SS wano so all the misconceptions that these Malayas have it is okay bo bagoberera abantu bye boogera ebweru naye ffe tumanyi Hajati kasita tumulaba maaso ku maaso tuba tumanyi nti najja tuyamba ffe gwe tutaddeko obwesigwa Hajati gwe tumanyi okitegeera ate wali buzibu nira twetunze ekimala bamalaya batuwa sente zaffe naye tezituuka bwe weetegereza oba bw'owuliriza bye boogera nti bano John Museveni ng'amaze okubeera nga awanika green flag eri bamalaaya obwamalaaya n'abulonkinga n'abo kakasa nti mu ggwanga teriwo abawo bakwate bamalaaya bantu bennyo era balina okubeera nga bamuwa akalulu jjukira nti eyo campaign bagilonkingira wali ku New Best wano e Busega emboozi nagikuwaako wano wabula bano bamalaaya bagamba nti babasasuza ssente okufuna ssente za Museveni era abakire basooka basoloozaamu ssente ekyo kimu nti ssente basooka kuzisasulira kitegeeza nti bwe bali wano bali muloosi kuba bo basooka teekayo ssente ekirala bwe wetulowoeza akatambi ako bakugamba nti balina abaana basomera ennyumba basasula za mitwalo 4 balina n'abaana abasoma kati mu background mulimu obwana obuto ebigambo bye boogera tetumanyi baba baana baabwe naye kugamba tewakyali nsonyi nti n'abaana abo abato batugambanga nti kati mu buyumba bwe bapangisa obwo mbu ajja n'agamba omwana nti fulumamuuko malirize ne anko era omwana gy'aba atudde aba akimanyi nti mami we akyalina byamaliriza ne anko kakati embeera eyo waliwo omuntu eyeetaaga akalulu era nga atambulira ku mulamwa protecting our gains abaana tebasoma bano basasula nnyumba za mitwalo 4 kati asuubiza okubayambako ate ne babasasuza ne ssente bakaaba balamu Namyalo okitegeera kale awo munnange nze nga Uganda atalaajo okuleka okubeera nti mba nkulabula nti muve mu buzibe muve mu kukwatibwa obujega ke kaseera abantu mbanaabire mu maaso kuba kati bano boolekedde okubagamba ti anedda sente zammwe ziri approved otumale okuva mu kalulu naye bojjukire ezaabwe baazibajjako nga tetunagenda mu kalulu boolode baateeka mudda kwegamba wano e Uganda omunaku waakufa naye tewali kyakukola ffe bennyini omupiira guli mu ngalo zaffe kiba kitegeeza nti era ffe abanenyezebwa ku nsonga ezo kubanga batukwata obujega nga tulaba batu brainwash Mukama Katonda akuume